Eno ye program yo ensulo eyencha wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe omulungi omwagalwa owa 3 ABN TV yagala okulamusaako nate mu linnya eddungi ennyo erya Mukama waffe Yesu Kristo. Yagala okwebaza gwe mu matulutulu gano akedde okulaba nti ate weeyuna programu eno ensulo ey'enkya okulaba nti tekuyitako ate mu ngeri y'enjawulo okulaba nti otandika olunaku awamu ne Katonda. Kikulu nnyo nti bwe tukeera ku makya ne tulya ekyokulya eky'omwoyo nga bwe ntera okugamba nti kiba kiguddewo emirundi emingi ne tujja okutambula ne Katonda awamu n'okufumiitiriza ku bulungi bwe okuyita mu lunaku lwonna. N'olw'ensonga eyo kya nsonga okukwebaza olw'okukeerera ku programu eno ensulo ey'enkya. Essaawa nga bulijjo zibeera 11:30 era twagala okwebaza Mukama nti akyatuwadde omukka mu nnyindo zaffe. Kino kitwale nga kikulu nti buli lwe lukya ng'okyali mulamu ng'okyalimu embavu ezibaako kye zikola, Mukama aba atuwadde mukisa okusobola okwongera okumuweereza ate n'okulaba nti tulina kye tukola ekigasa abalala okusingira ddala ku lw'obwakabaka obw'omu ggulu. Olw'ensonga eyo ebyokuyiga bino eby'enkya tetulina kubitwala mu ngeri ya buteefiirayo, era kyensonga lwaki njala okukubiriza nti mu nnyumba yawo w'otudde bw'abaawo omuntu yenna akyebakiriza agezaako okuwoomereza, nsaba omuyite omugambe nti puroguramu yaffe ensulo ey'enkya yasonze dda. Kwe tuli ku puroguramu eno, naye weewaawo nja kusaba wonna w'oli weeteeke mu mbeera entuufu weewombeeke tusobole okuwaayo okusaba ate tubeeko bye tuyiga. Kitaffe omulungi tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde, weebale okutukuuma n'otuyisa mu kiro n'otutuusa mu kiseera kino. Tugenda okuyiga ekigambo kyo. Mukama, ebigambo bye tugenda okubikkula n'okuyigako bigambo bya Bwakatonda ebiyinza obutategeerekeka eri ebirowoozo byaffe. Kyetuva tusaba nti Omwoyo Omutukuvu abeere naffe, aleete okwakayakana mu birowoozo byaffe, atumulise tusobole okubaako bye tutegeera ate ebinaayamba obulamu bwaffe okugenda mu maaso ku mutindo gwennyini gwe gweyagala tutambulireko. Tweyanziza kubanga olidde okusaba kwaffe mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe ekyenkyene eyaleero kiriko omutwe ogugamba nti mubayite bangi. Mubayite bangi. Era nga olunyiriri olw'okujjukira olutuweereddwa luvudde mu njiri eno eya Matayo essuula eya 22 olunyiriri olw'omwenda. Essuula eno abasoma ku Bayibuli tukimanyi bulungi nnyo nti eyogera ku mbaga eyategekebwa nannyini mbaga n'atuma abaddu be nti muyite abantu bano bwe bati ne bwe bati bajje, naye bangi ne bafuna ebyokwekwasa ne bamaliriza nga n'okujja tebazze. Naye abo be yali asuubira okujja bwe batajja, mu lunyiriri olw'omwenda n'ayogera ebigambo bino. N'agamba nti, kale mugende mu masaŋŋanzira g'enguudo, bonna be munaalabayo mubayite ku mbaga ey'obugole. Bonna be banaasangayo awatali kusosola kwonna. Omuwandiisi w'ekyokuyiga kino ekyaleero atunyumiza ku mboozi ekwata ku ssemaduuka eyazimbibwa omwaka ogwa 2005 ali eri mu ggwanga erya China ayitibwa South China Mall. Ono yazimbibwa nga yasinga obugazi n'obwagaagavu mu nsi yonna era nga yazimbibwa ng'aliko yiika 203. Ssemaduuka ono kigambibwa nti ng'awedde yaliko ebifo ebisoba mu 2300
ebyali biyinza okupangisibwa abantu okulaba nga bakoleramu bizinesi ez'enjawulo. Era ssemaduuka ono olw'obugazi bwe yayawuzibwamu zooni eziwerera ddala 7, naye nga zooni zino 7 zazimbibwa okwefaananyirizaako ebimu ku bibuga ebisinga okuba eby'amaanyi mu nsi eno. Gamba ng'ekibuga Paris ekisangibwa mu Bufalansa, ng'ekibuga Roma ekisangibwa mu ggwanga liri erya Italy, ate n'ebizinga eby'e Caribbean nabyo byayinamu ekitundu nga kyazimbibwa nga byo bwe bifaanagana. Era ssemaduuka ono oba supermarket mu lulimi olunyaanyimbe kigambibwa nti yalimu omugga oguwererako ddala mayiro 1.3 nga yeetooloola mu ssemaduuka ono. Naye ekitundu ssemaduuka ono mwe yazimbibwa ng'era bw'oyinza oba oliawo okuteebereza, si kyangu nnyo okufuna yiika 223 n'obizimba mu kitundu eky'ekibuga katugambe. Ekitundu mwe yazimbibwa abantu abaalimu enfuna yaabwe kwegamba yali ya muswaba, teyali nnungi nnyo, enfuna yaabwe ntonotono, era nga baali bakozi be tuyinza okugamba bankola mmere ya leero, bakola mu makolero, obudde tebalina bungi bugendamu eyo mu zi supermarket n'akasente nga nabo bafuna katono. Kale ssemaduuka ono kyagenda okuzuuka ng'ate teyettaniddwa nnyo ng'ate bwe kyandibadde kisuubirwa. Baali basuubira nti oba oliawo abantu abaweranga 100 lulamba bayinza okwettanira ssemaduuka ono buli lunaku okulaba nga bayingira okubaako ne bibagulayo. Naye kyazuulibwa oluvannyuma lw'emyaka egiwerera ddala nti ekitundu kimu ku 100 eky'ebifo ebyali byateekebwa mu ndoomu ebipangisibwa kyokka kye kyali kikozesebwa. Ekitegeeza nti ebitundu 99 ku bibanja eby'enjawulo ebyali bipangisibwa mu ssemaduuka ono tebyalimu bakoleramu. N'olw'ensonga eyo tulaba nti tuyinza okugamba nti waliwo loosi ennene ennyo. Ekyokuyiga kyagambye nti Mubayite bayingire. Ekizimbe kino kigeraageranyiziddwa ku kkanisa gyetulimu mu biseera bino, era ng'omuwandiisi ono agamba nti nsangi zino kumpi amakanisa meereere tegakyalimu bantu, ate nga twandisuubidde nti gandibadde gakubyeko namungi w'omuntu okutuukira ddala ne ku miryango, oba oliawo n'okubulwa we batuula. Naye amakanisa kumpi meereere. Omuntu ali mu kibuga ayinza obutategeera bulungi bwe tugamba nti amakanisa kumpi meereere. Naye nze nafuna omukisa ne ngendako mu kyalo eyo mulundi gumu, naye nga bw'otunuulira ekkanisa eri ku ddaala erya church board, ekkanisa enteeketeeke nga sabbiiti ezeemu abantu nga 6 nga bokka be bazze ku church board ku kitebe, ekintu ekyo kyewuunyisa ate nga kikuba ennyiike. Oluusi nga weesanga nti ate abakadde be basinga okubeeramu, ne bajja bambi mu buteyinza bwabwe ne batuula ne basinza ne batendereza Mukama, naye ng'ate abavubuka oboolyawo bandigambye abakyalimu embavu nga tebalabikako. Tugambiddwa oluusi ebintu bino biva ku byenfuna. Bambi abaana bangi ddala abavubuka bwe bayingira mu kkanisa ate ebyenfuna byabwe nga si birungi, kibaleetera okwekiriranya ne batatambulanga ekigambo kya Katonda bwe kigamba. Oluusi omutindo gwabwe ne bagukkakkanya kugufaananyako ogw'ensi, ne batasobola kunywerera ku bweyamo bwe baakuba mu maaso ga Katonda, ne bamaliriza nga amakanisa balese meereere. Oluusi kiva mu bantu okusenguka. Makanisa agali mu bibuga gasanga nnyo ekizibu kino nti abantu basenguka bangi, naddala ekkanisa ezirimu abavubuka, kubanga oluusi baba tebalina nnyo we banyweredde nti wano bawali, naye ne beesanga nga basenguse ne bagenda mu bifo ebirala
kati ekkanisa ne zisigala nga njereere. Oluusi ne gye bagenze eyo ate ne batafaayo kunoonya makanisa kulaba nga bettanira okuliisibwa n'okukusibwa mu nkola ey'ebyomwoyo. Kale nno olwaleero twagala okutunuulira ku mbeera eno nti ekkanisa ate abantu bandibadde bagijjumbira nnyo kubanga ekkanisa olwaleero yesobola okuwa abantu ekyokuddamu eri ebisoomooza byonna ebiri mu nsi eno. Naye ekyokuyiga kitugamba nti mubayite bangi. Twakirabye mu lugero luno olw'embaga eyigirizibwako mu Matayo essuula eya 22 nti abagamba nti mugende mu masaŋŋanzira mubayite bonna gye bali, bonna buli gwe munaasanga mu muyite akole ki? Ayingire ajje eno yetabe ku mbaga ey'obugole. Naye kino njagala tukyetegereze mikwano gyange nti si kya bulijjo abantu okweyita okugenda mu kkanisa oba okuzuukuka lumu ne basalawo bafuuke abakristaayo. Si kyangu. Njagala okubuuza gwandaba, wazuukuka lumu n'osalawo nti obeere omukristaayo, Seventh-day Adventist? Bangi kuffe twayitibwa buyitibwa nga tulina eyajja oba oli awo ku mulyango n'agamba jangu mu lukuŋŋaana lw'enjiri, oba eyajja ng'atambuza zuula n'akutuukako n'akuwa zuula n'akugamba soma, oba eyajja ng'azze kukuyigiriza bayibuli, Bible study, enjiri ey'okkatebe n'atuula, oba omubuulizi w'enjiri ey'ebitabo nga ye yajja ewuwo. Bangi kuffe twayitibwa buyitibwa ne tujja mu kkanisa. Amakanisa gaffe lwaki oluusi gaweddemu abantu newankubadde nga ziri ensonga tuzoogedde, naye kisinga obukulu kiri nti tetunnaba kuyita bannaffe kusobola kuyingira mu kkanisa eno, kunyumirwa ebyo bye tunyumirwa nga tumaze okusenga Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe tuba twagala okulaba abantu nga bajja eri Yesu, kikulu nnyo tubabuulire, tubaweereze, kikulu nnyo tubayite. Njagala okusomako mu Baruumi essuula eno ey'ekkumi olunyiriri ngenda kusoma lwa 14 ne 15. Baruumi essuula ya 10 olunyiriri lwa 14 ne 15. Bayibuli egamba bweti nti kale balikaabirira batya gwe batannakkiriza, era balikkiriza batya gwe batannawulirako, era baliwulira batya awatali abuulira, era balibuulira batya nga tebatumiddwa. Balibuulira batya nga tewali abuulira? Bayibuli etubuuza ebibuuzo ebyo ebikulu ennyo okulowoozaako ku nkyene eya leero nti balibuulira batya nga tebatumiddwa. Ani gw'oyagala akutume muganda wange? Mukama waffe Yesu Kristo yatutuma dda ng'atugamba nti mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri era abantu mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe. Ani gw'oyagala akutuma omulala muganda wange? Ng'ofulumewo olwaleero okubaako emirimu egy'enjawulo gy'ogenda okukola. Lowooza ngeri ki gy'oyinza okuyita abantu okulaba nga bajja mu kkanisa, akuyita abantu okulaba nga bajja eri Yesu. Ogenda kufuluma mu mmotoka y'ogende ovuge nga bw'oyita ku bantu paka ku mulimu gy'okola. Lwaki tosangako omuntu n'omutwalako n'ekigendererwa eky'okumubuulira enjiri, omusonsekeyo ekigambo waakiri? Ogenda kutuula ku boode ekujja ewaka oba wano bw'ogifunidde wonna ekuvuga epaka gy'ogenda nga omusajja oyo tomubuuliddeeyo kigambo kikwata ku Mukama waffe Yesu Kristo. Ogenda genda otuule mu saaluuni bakusibe enviiri bakumaleko essaawa 3 nga tunyumizza bya bufuzi byokka.
nga tuze mu kunyumya kino na kino ng'abantu abo tobabuulidde ku Yesu Kristo. Nsuubira nti ebbanga omuntu oyo lye yandimaze ng'ali mu mutwe gwo asiba kano asiba kali oba asala, naawe wandibadde omupokera ebigambo ebikwata ku bulungi bwa Katonda n'okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Ogenda kukola ki olunaku olwaleero? Gwatunda edduuka mukwano gwange. Ogenda kukola otya okulaba nti abantu abajja okugula ebintu mu dduuka awo bavaawo nga balina ensigo ey'obwakatonda gye bafunye okuva ku ggwe? Gwe omuvuzi bw'oba muvuzi wa booda, bw'oli mu kkanisa, kasitoma gw'otwala ogenda kumukolera ki? Ogenda mutwala omugye eno omuvuga emayiro namba omutuuse akuwe ssente naye nga ggwe tomubuulidde ku bwakabaka bwa Katonda. Bayibuli etugambye nti mubayite bonna, buli gwe musanga mumuyite ayingire. Abantu bali eyo bajjudde okusomozebwa okw'enjawulo, tebalina byakuddamu, naye ng'ate mu kkanisa basobola okuweebwa ekyokuddamu ekituufu eri obuzibu bwonna bwe basanga mu nsi eno, ate era ne baweebwa ekyokuddamu okulaba nti batereeza amakubo gaabwe, ate okusingira ddala okaba nti beetwalira omulokozi nga omulokozi Yesu Kristo nga omulokozi w'obulamu bwabwe. Olw'ensonga eyo mukwano gwange, kiki kyoteeseteese okukola olunaku olwaleero? Nsaba okirowoozeeko nga tonnafuluma kuva wano, era tuyambe abantu okulaba empisa ya Kristo. Tuyambe abantu okulaba empisa ya Kristo. Bakolinso ekyokubiri essuula eyokusatu olunyiriri olwokubiri. Bakolinso ekyokubiri essuula 3 olunyiriri olwokubiri. Bayibuli egamba bweti nti mmwe muli bbaluwa yaffe ewandiikiddwa mu mitima gyaffe, abantu bonna gye bategeera gye basoma. Mukwano gwange andaba era mpuliriza, kiki ky'okoze ekiyabamba abantu okutegeera nti mu ggwe mulimu Kristo? Weeyisizza mu ngeri efaanana etya? Abantu bwe balaba enneeyisaayo beegomba okuggyako gy'osabira, gy'osinziza, oba bwe batulaba bagamba bugambi kaabulengane bukristaayo, bonna bwe baba nga balinga oyo tetutawaana enjiri yammwe tetwetaaga. Kikulu nnyo okwekuba mu kifuba, kirungi nnyo okulowooza ne tumanya nti abantu batulowoozaako ki era tuwa kifaananyi ki eri ensi. Mukama waffe nga atutumye tugende tubayite, bwe banajja bagenda kusanga ki mu makanisa gaffe? Kye basangayo kinaabayamba okunywera oba kigenda kubagoba bugobi? Ebigambo ebyo bikulu nnyo okulaba nti tubiddamu. Tuli bbaluwa ezawandiikibwa ezitegeerwa era ezisomwa abantu bonna. Gwe ku ggwe abantu bwe bakulaba basoma ki? Ako nno kalowoozo kakulu kensaba gwe nange tweyongera okulowoozaako mu lunaku luno. Emirundi mingi mu mulimo guno gukantuyita abantu bayingire ekkanisa, tutera okupondooka amangu era ne tufuna n'endowooza nti ekkanisa tesobola kukula. Njagala okutegeeza mukwano gwange nti kikyamu nnyo okubeera abaweereza ba Katonda naye ne tubeera abamativu mu buntu obutono. Singa twejjamu endowooza eyo nti tuyina Katonda asobola okukola ebintu ebinene, tujja kufuba n'amaanyi gaffe gonna era Mukama ajja kutuwa omukisa. Amakanisa gaffe gajja kujjula abantu bangi bajja kuyingira mu kkanisa ya Katonda ate bakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi waabwe. Waliwo ekibuuzo kimu bibiri bye njagala okulekera nga tumaliriza, nti olinayo omuntu gw'oyinza okugabanako naye okukkiriza kwo mu Yesu?
oba omuntu yenna gw'oyinza okwagazisa okwegatta ku kkanisa yo. Tutera okugamba nti abantu tobaagala, naye ate kankubuulire, tosobola kuba ng'oyagala omuntu naye nga tomwagaliza. Mukwano gw'oyo gw'olya naye ekyemisana buli kaseera, lwaki tomugambako nti naye owaaye kino ne kino ne kino gwe ensi togiraba nga bwetambula? Lwaki tomulaga sayidi eya Yesu bwekuwadde emirembe n'okubeerawo mu nsi eno? Olinayo mukwano gwafaananako bw'atyo, gw'oyinza okwagazisa okufuuka omukristaayo, gw'oyinza okwagazisa okujja mu kkanisa yo. Mukama Katonda ayagala obwakabaka bwe bugaziwe, ayagala tubugaziye, abantu bangi babuyingire. Naye ekibuuzo kyensembayo nakyo kibuuza, omugugu ogwo oguwulira mu bulamu bwo? Bw'otunuulira omuntu akola ebitasaana, owulira omugugu nti omuntu oyo yandibadde abaako kyategeera naye asobola okukyusa empisa ze? Nsaba tulowooze ku bigambo ebyo nga tetunnaba kuva waka kugenda ku mirimu gyaffe. Tulowooze engeri ki esingako obulungi gye tusobola okulaba nti tubuuliramu enjiri okutandika ne leero lwennyini, tuleme kulinda nkya. Buli omugezaako mu ngeri yonna esaanidde, mu ngeri yonna esoboka, mu ngeri yonna ennungi, ojja kulaba enjawulo. Ekkanisa ya Katonda ejja kubaamu abantu bangi bajja kujja, bangi bajja kukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi waabwe. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Katombeeke tuweeyo okusaba. Weebale Ayi Kitaffe bw'okutuyigiriza enkyene ya leero. Onyumirwa okulaba ng'abaana bo beetaba mu mulimu gw'okubunyisa enjiri, era w'oli ng'oli mwentegefu okubawa omukisa, okulaba nti n'obusobozi obubawa okulaba nga babunyisa enjiri okuva mu bitundu wonna we babeera, gye bakolera, gye batambulira, gye bawujjaalirako, kulaba ng'abantu bonna abali bategeera amazima. Mukama tuwa amaanyi, tuveemu enkola ey'okwetya, enkola ey'obutafaayo, naye okwagala kwe tulina gy'oli kwe kuba kutuvuga okulaba nti tuyita bangi okukusenga. Tuyambe okwongera okukutegeera Ekitaffe, kubanga bwe tunaayongera okukutegeera n'ebirungi by'otutegekedde kijja tuwaliriza, kijja kutusikaasikanya okulaba nga tulina kye tukola okulaba nti abaana bo bangi abakyabulubuuta mu malungu mu nsi eno bongera okukusenga ate n'okufuna ekyokuddamu eri ebibuuzo byabwe bingi bye balina. Tubeera Ekitaffe emirimu egy'enjawulo gye tugenda okukola olwaleero. Omukisa gwo gulabike eri buli ssekinoomu ali ku TV awuliriza n'abalala bonna, kubanga tusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Kwagaliza olunaku olulungi. Mukama akubeere. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.